abakufitina babakuguba kaki bagamba mweyongere mu maaso kubanga buli omunjogerako buli mukola ki you just actually they give me more business, more courage to prove them wrong more. Yeah. Industry etambula nga bwe wagibala. Itambula nga bwe wabibala. Bulungi nnyo cause in 1 year I mean I'm doing good, I'm not doing bad. I have 8 songs. Nyimba zitambula, performing. What else can I ask for? Yep. People talk about your dress code and it's a bit nasty. What's your take on that? They should tell me how they want me to dress so that next show bwemba nyambala mubambulize endiyagedde mbambalire ntya mwagala gomesi show eddako gyenja okwambala bantegeeze kye baagala nyambale kye mbambambali mwekutteko ne Shakira nani ne Shakira mu kwambala obuli mwe bapulezidenti ani awako mu advice tewali kubasoogera naye buli omu alina style ye okusinziira ne ku music we gwayimba yasimba nyimba za mbaga sinakanika ziyimba oba za kwanjula so when I'm performing a concert dress code yeyo. Which kind of music do you sing? I sing Afrobeat, Afrofusion. I mix Afrobeat, dancehall, Afrobeat, zouk, Afrofusion, but all uchitwaliramu Afrobeat. Tebana bitegeera butegeeza na Uganda omanyi beetaaga obudde bagenda omuntu bamuyiga mpola. It's just 1 year tosobola banenya olaba abayimbi abaluddewo bakyaboogerako nti no bayimba bubi ate olwofe abapya ekyo kisuubira nze tekirina bwe kinkanga kasita music gwe mbakolera bamwagala so kati wano just beetaaga budde ne bayiga balowooza buli omu nga bwayimba abasigadde bayimba n'abalala bajja oyimba no ebintu birina okukyukamuko Ugandan music industry tulina ogikyusaamuko